Friday wabaddewo controversy ezenjawulo twalabako yali ani yasiramuka mukwano eyagamba tagenda kuddamu kuyimba Secular Music Segawa Vincent Segawa yasiramuka n'agamba ne music we bamugiye ku YouTube takkiriza radio na TVs kuddamu kumuzanya and all that yeche yayiga maybe mu dini then mulimu abantu betulabye basiramu yes bakubono Secular Music tubamanyi akazibwe kapo Hajaruna basiramu betulina mu industry Stesha Mayanja Bani and all that naye fenna twagenda bamanya nga bakuba music yono abamu na bahaji era benjogerako bagenda emeka Hajaruna Haji Kazibwe Kapo Haji Stesha Mayanja n'abantu abatuuka ku kkula erya okubeera nti bagenda emeka tuyina abantu level gye babalabirako it comes with respect and all that so abantu abenjawulo bava ne bagamba kakati Haji Kazibwe Kapo abaddala yakola ne hijja lwaki akyagenda mu biduola lwaki akyagenda mu bidongo kuba music and all that buli omu alina endowooza buli omu alina eddiini bwe yagitegeeramu naye tuyina aseeka annyonnyodde ku nsonga eno basooke bamutuwe tuwulire ebigambo bye ng'ekyokulabirako ebintu byonna birungi ebisinga obungi naye tekisobola okubeera ekibi okusinziira enkola gy'okikozeemu oba entwala gy'okituttemu okuzaala abaana kibi kankiwumbewumbe bwenti naye tekisobola okuba ekibi omwana omuzadde wani era ekikolwa ekyo kyemukoze ekyokuzaala omwana mukikoleddewa n'olwekyo n'okuyimba kukkirizibwa 100 ku 100 mu busiraamu singa byoyimbako obusiraamu tebwabigaana kakati abayimbi batandise okutya nalabye batiisa Kazibwe Kapo bambi nga nekyayogera tamanyi nti alinayo Sheekh Wemme Dabu Kenya amuyambeko naga nti waliwo n'ebibi ebirala n'atuuka okugamba nti n'okuyimba kubi ye nga Kazibwe Kapo nedda okuyimba buweereza nga naawe seeka bw'onaayimirira wali n'oyisaamu obubaka obusika abantu okujja eri Katonda kakati Kazibwe Kapo bw'agamba nti omulimu si gwa jjajjaawo eri abatiisatiisa abantu okubagoba ku mirimu gyabwe so ng'okukola n'okunywerera ku mirimu kirungi mu busiraamu kati Kazibwe Kapo bw'ayimba oluyimba olwo kikyamu kyekiri awo n'olwekyo okuyimba kukkirizibwa mu busiraamu baswahaba bayimba abaana b'abaswahaba bayimba ba imaamu bayimba ate era mwattu okuyimba kw'amaanyi kyovola abantu Katonda era yalondanga abantu ab'amaloboozi abalimu okuyimba nga mwe muyitira obubaka bwe kebere Qur'ani bw'obanga togisomye mu ngeri eri musical form eba tenyuma okugeza singa omuntu agamba nti bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ايو أبدا سمع القرآن نسمع عندي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين eyasoose n'esembyeyo ogenda n'eriwa kkiriza obagaana enerimu ka musical form ate yeewooma yeetuula ku mutima okuyimba kya butonde Katonda akiteekawo ng'akyagala tewaba wakulimba nti tikiri haramu okuyimba kukkirizibwa 100 nsonga za kuyimba nsonga za ddiini mu kutegera kwange okutini nga sitaddeeyo nnyo nsonga za ddiini one omuntu okubeera talent eva eri Katonda ekyokubiri music is a form of communication yes nga Seeka bw'ayogedde awo bw'owuliriza whatever someone is it depends omuntu kikya communicating I think kyekiyinza omuweebula ne bagamba Haji akoze atya Haji akoze atya then naye wanga kya communicating nga kirimu amakulu I personally tadde nga kikulu one is a source of income fenna Katonda atusindika ku nsi tujje tukole bw'otunuulira kale ku ebyo ogenda n'ogamba bannaye omuntu
yandi eyimbidde okuleka practices omwebyo lizabakoledde zinzo omuwebulo okusinza ku taito gy'abalina nga haji nga hajati onga omuntu yenna ayina eddiini ate era buli muntu n'eddiini gy'asoma so yano wali eddiini ekkiriza omuntu okweyisa nga bwandiyisa ebyo biri ku muntu nga gwe ku character yo n'ogamba kaweeyise bw'otyo but I think era tetulina nnyo write it down ne tujajinga abantu tubaleke kuba omuntu ayinza okugamba bwe simbe ngenda kulyawa so abantu tubaleke buli omu aliwoza mu maaso ga Katonda we kale bahaji tubaleke batuyimbira I can't imagine nga Kaziwe Kapota kyayimba the good message ebera mu nnyimba ye Haji Aluna nga takyatuyimbira you know so suubira nti kyandibadde kirungi bambi abantu ne tubeeri pako ne tubalemesa obulamu so ekyo tukireke kale bwe tweyongerayo waliwo sasalite owakabi e Kenya eyo era ng'ali